kankubulire station tolowooza nti ogamba mbu ojja kubasusa ani gwosusa gwe njagala osuse paka lwe tulimaliriza kale akowa munne ya muta ekyo kyenjagala ensanafu bweruma bwetuuka ekiseera neeyisa amannyo bwe gati neekwatirayo njagala tugende twabike bw'oba bw'ogamba gwe balowooza osobola okugenda nange mu bbanga bw'agira nno bwe yeekaabya nga nze sinakaaba yabadde akaaba tumulaba waba alina gundi gy'akola yonna olujja neyeekaabya bw'akaaba obugira afaanana ng'akakolwa tovumiriza abantu beebikkirira batyo abantu buli omu yagambe nti omukazi ono lwaki teyebikkula lumu n'afaanana ng'akagologoosi agira mbwazina mumaweereza oluyimba no bw'abamala obudde olaba mmala budde mala budde okubaja sente zange kakati gwolowooza nti osobola okusinziira gy'osinziira nga bw'oba onabba bagenda Dubai obeere mu gundi eyo oyitemu akakokodyo naye ne Canada bamanyi n'amateeka bajja kukuziga bakujje we bakujje nti oba olinayo faamu mw'obatwala era bagenda kukubuuza obafuna otya era niyakulagira gwe okuba owootya abantu olukuse okubaleeta eno oba otandikirawo ne pepa wakajakola mumuwe sente abakaaba lwantono mwe mumuweezo ye Canada bagendera sente nga mmeka simanyi ziri mu miliyoni nga 15 16 ye muziweeyo ajja batwala ntamanyi Dubai batwala mmeka tugendera ba miliyoni 3 naye ate abo nabo teyabatwala oli eri amayagala omusuula ebweru oli omwana bw'enkima yakambuwala naye nga teri muntu yalina mpisa mbi nga sisha nina nga omanyi abantu abakalioke sibulira abantu bakalioke siteshanga alina empisa bisashanga talina mpisa siteshanga talina njogera siteshanga avuma mwobo obumpibwe kyogedde ate muwanvu siteshanga teri muyimbi alina mpisa mbi ebisaera ebyo baneka akati nakati kakiddemu teri muyimbi alina mpisa mbi nga sitesha alina empisa eminze mumanyi personally mayanja yes anti sitesha asobola okukuba omuyisa omuganda nti mumpi asobola okuyita mugu n'akuyoola n'akukuba ekigo njagala obuuza muganda wange Sekyewa yamukubanga sitesha yakubanga Sekyewa n'amukwata n'amukuba n'amusika n'amataayi mu bantu njagala ogenda obuuza Sekyewa basulanga wali kugundi bayitawo watya wano bagita batya church eri awo kugundi awo basulanga manyiwo olaba paka city weri opposite awo bagitawo batya Voxy ku Voxy nga tona wale kikube kidda mugundi awo we bayita batya awo wale church eri awo bagita tewetagisa ene basobola kitegeera nga bachema nga Sekyewa bukasera eta bachema ni baani abamukubye nga sitesha amukubi sitesha yakubanga Sekyewa nga linga kuba akanake jukira Sekyewa nga kasajja kaki katonotono ate guno gwali gumpi yes yadde guminenga guyina sitesha ayina amaanyi terinya n'abako kyakola ki tubere no kibayita obuki sitesha omumanyi nnyo nze manya mbuuza wamanyi otya wamumanyi otya sitesha ali mu kalioke teyali muyimbi ife tutendeka omanya nga ali mu Eagles kati okimanyi nti sitesha agenda okujja mu Eagles ng'olidde alina erinnya lye nga nenyimba zire avane ku kyakalioke ng'olidde alina oluyimba olutambula yimba ki A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515 nkulamusizza nnyo weebale nnyo weebalire ddala okutugoberera
webale kugoberera omukutu guno ogwa Kimbowa updates kutusinzira okubanga tukuwa updates ez'enjawulo. Nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbowa mbeera ne Sematimba Moses Waswa era n'olwaleero gwe tugenda okutambula naye mu mbeera zonna. Nkusaba okusubscribinga, okulikinga n'okukomentinga. Abatugoberera nga mu lwero lwa nga tubabuuzizaako nnyo amawanga ag'enjawulo abali mu Europe, mbabuuzizaako nnyo abali mu America, abali mu continent North America, South America, mwenna mbabuuzizaako. Abali mu kyondo kya Buwarabu nammwe mbabuuzizaako bakaddaama baffe, mwebale nnyo okutulaba, mwebalire ddala eyo gye muwangaalira era gye mukolera emirimu gyammwe egy'enjawulo. Musumba sooka obuuze ku bantu, ndowooza tutandikira awo. Abasebo ne banyamu gye baleko mwene mbabuuzaako abali e Uganda n'abali e Bulaaya mwena tubaagala nnyo, mwebale kubanga mutuwagira, mwebale kwagala mukutu gwaffe, mwebale kulayikinga, mwebale tweyanza nnyo tweyanzeege. Nsaba Mukama bampeera omukisa era nsaba buli muntu yenna nga olina ekizibu oba nga olina ebizibu munnange teweekyawa, waliwo essuubi kubanga tulina Katonda w'amaanyi. Wakyaliyo essuubi. Alright, kale njagala bategeeza nti Beef Organic bakugunye mu kujjanjaba endwadde ezisumbwa bannansi. Bw'obanga olina obuzibu obw'enjawulo mu ndwadde, olina ulcers, olina hernia, olina prostate, olina pressure, olina ebizimbazimba n'ebintu ng'ebyo, bannaffe aba Beef bajja kujjanjaba nga bakozesa butonde bwansi, nga bakozesa gye bayita natural products oba ebintu ebya bulijjo bye tulaba green ono wa bulijjo. Basangibwa wano Mengo kulinaana Masengere, ojja kubanga ekizimbe okiraba okyamira kkooti y'Emengo opposite, otambuleko maaso katono ojja kusanga ekizimbe nga kiwanvu nnyo kalina eriko ekigambo Beef Organic. Ate naawe ali e Masaka ojja musangayo Embalala gyali, Eruweero gyali, Erugazi gyali, Ejjinja mu Katale awo wali n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo asaasaaniddeyo. Richard Doctor oba Dr. Richard Senjobe owa Beef Organic kafulu mu kujjanjaba nga ajjanjabisa obutonde. Abaami batatambula bulungi, totambula bulungi, wenna emirembe gyakubula, mukazi akwogera wano na wali, genda ofune obujjanjabi yakoze ke bayita ka wake up call kajja kubanga kuyamba osobola okubanga ate emirimu ogitambuza bulungi nnyo egyo naddala egyo mu kisenge eri abaami. Abakyala olina ebizimba buluto bino bayita fibroids byakulemesa okufuna embuto, olumizibwa nga ogenze mu nsonga n'ebiringa ebyo, bajja kubanga bakuyamba bannaffe aba Beef Organic. Wiiki eno gye tufundikira esaanikidde amawulire g'omwana muwala Stacia Mayanja ali ebweru w'eggwanga eyabomba eyadduka mu ggwanga Uganda nga byamuddusa tujja kubitegeera maaso eyo, naye nalawulirako nti yadduka ne ssente z'abantu abaali bazannya mu Stacia the house girl. Abalusiza olutalo wakati we ne Muzeeyi Sematimba oba gwe bayita Kojja Kagatto, ebintu ng'ebyo. Kale leero kwe kusalawo ng'ambe twogere ku nsonga eno. Ngenza okwogera okugibuuza ku mukwano gwammwe ng'ate amanyi nnyo Stacia Mayanja. Ati gwe mbalimu kumala ebbanga lyonna. Kale tujja nakwesanga n'abaana ba Stacia Mayanja. Kale buuza ku bantu baffe. Kanze mbabuuza ogwokubiri abasebo ne bannyabo amanya mugamanyi naye nga mwebale kutwagala, nyongera kubagamba musubscribing kyekisinga obukulu, tu viewinga sharinga. Nyongera okubeebaza nammwe abatayagala byetwogera ate nga mubiraba, mwebale nnyo ate mubeereewo nnyo kubanga mutuzaamu amaanyi, muteetera okukola ki. Naye nga tweyanza nnyo tweyanzeege, nyongera okutumirako abantu bange bali e Saudi Arabia. Abantu abo mbaagala nnyo, mwebale nnyo okutoba, mwebale nnyo okupambana. Abantu bange b'e Canada nina abantu bange mbamanyi era mumanyi, sijja bamenya mannya naye mutobe. Isi ewali ne Stacia bakuba yatandise okwogera ebintu ebirala. Anyway, mbuuzaako abantu baffe abali e London, mbuuzaako abali mu America awo Seattle, nawe abantu bange Seattle awo mikwano gyange, mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale kubeerayo. Nyowe kubuuza ku musajja gwe bayita Case yali ku Next Medium, omulenzi oyo musajja wange mwagala nnyo. Nembuuzako Flavia Namulindo yali ku Bukedde TV, mukazi gwe oli w'amaanyi nnyo. Kasubire waliwo kyemmanyi kasubire kinagguka eno sijja kyogera wano, waliwo ekiriwo. Kale nange kambuuze ku Claire Nampala oyo muzanyi munnange twali naye mu waliwo gundi gye twalina ku bagiyita batya Jesus bagiyita batya twazanyako naye
ne Aloysius Matovu jo yatali senior atali junior atali junior naye senior mboza bagala twali naye ne Calvin Hamani naliko nabo naliko ne Clear Nampala yali director wange Clear twa Red Pictures twainamu Clear Nampala atwainamu Calvin yajanga naye nga part time nga janazanyeko nayo Peter yafa jali mulala ani yafa walogai yafa bamuyita Kigozi yafa Kigozi kubanga twalinga no Peter ye mumpi omuddugavu mumpi andozabera gayaze twainamu Sara Katumba Peter muvuzi wa motoka musajja Sara Katumba oba mumanyi nnyo Sara Katumba twainamu mama Irene yes mumanyi awo abera wano kusalama ndoza twainamu ani bana abachala babiri omu waliwo omukyalo omukulu bayita yalinga swana namasuba omukyalo omukulu olumugazanya ne Leila Kalanzi actually tulina embozi z'abaagalana bwe twakola embozi z'abaagalana omukyalo omwere w'amaaso amanene kabejja banga yayikabejja simanyazanya mukyala mukulu ali wano namasuba namuyitanga maama wange n'omukyalo omukulu omulala esaazi nomulaba nnyo ku KCC eyo muwagizi wa KCC mulaba nnyo nerinnya linvudde mu tosaba bwe twabiranga nabo so kati ate Nampala twalinga bwe tulinga twenga ba Luganda so ndowooza olali nange nti namula kituufu siri wa bulijjo toli wa bulijjo Nampala kutumire kali mu America yali mu America ali ne Flavia we babeera mpola so nalabeko ne project gyali mu kutambuza kana kali talented nnyo Nampala ali talented nnyo yali nnyo mbozi abagala ndowooza nnyo bamusinga omulamu amulabira okay senior kulaba kasoke mbuze ku senior wange Aloysius Matovu jo yatali junior Aloysius Matovu jo itata nkwagala nnyo ne omukyalo bayita Eloni Ntule mchala we nange kambuze ku senior wange Aloysius Matovu junior oyo musajja wange nnyo ali Canada sawa zino naye nga musajja wange bwe twayiriba tukoze sawa yona Canada nzija ati bangambye sebatima gatoja gwe tofa nzija so tukoze ku TV tukoze emikolo tuwa musajja yanjigiza no kwambala amasuuti oyo mumanyi oyo wa masuuti oyo kuuliza simanyi oba kiki abuze enaku zino simu yange ndowooza ogimanyi webanga kyetagisa okunjokya oyinza okunjokya kamuze kati ninyo kati tuze mu gundi eyo kamuzeeko omuganda wange gwe bayita Ahmed Lubowa owa aromatic manyi bwe twatandika ngamubuzeeko ne gwe bayita Bossa Seno Nkuuma because we twatandika Zubairi tujja ntweyubula tujja ntukola aromatic nenzija ne Ahmed Lubowa nembuuzaako Ahmed Lubowa sebo mukama wange ogamba otya taata nkwagala nnyo nembuuzaako Conrad Yigasebo ogamba otya gwe bayita Sendegeya oyo muto wange nkubuuzaako nembuuzaako mwanyinaze Florence Nampijja bwe tunagenda awo waliwo olutalo lwa Florence Nampijja ne munne ow'amaaso Diana Nabatanzi olweko olumanyi naye tujja kati ate nga bwe tuli tujja kujja kati ate nze sobola bagamba ebituufu go birina nze mbiyina tuvuddeyo kuba bonna bannyinaze Muzaika Gatto omumanyi nnyo etubadde naye mu art akumanyi naawe mukama tukyogedde no ku kamera Muzaika Gatto so tubadde ffena mu art gwe bayita Sematimba teri muzanyi mulungi nga Sematimba actually Sematimba alinga bulaba zaamu nnyo kati kakulage abali mu category eya Sematimba zaamu nnyo straight mulimira owakavi ayina wakavi Sentongo Jamiru yes abantu abo bati bali mukati abantu bazanyi mwe mulina ngodo gwe bayita Sendi ye Faizo naliko manager kati Kagatto koja Kagatto yes nawe akumanyi bulungi mwe muline nadabe nakibinge namulabyeko egundi wa ewampuga nabe nakibinge Prince nakibinge nawe namulabyeko yes ne Kabureta namulabyeko batudde babiri bwe bati nenga omusajja wange oyo no mulangira ssebo oyo mumanyi mpaka yayingira kibiina kya gundi kati omusajja okuva dda yali wa DP yasooka n'abeerako gundi wa w'emakindi eno kansala nga singa na kansala kyokka bayita batya abakubiriza abagundi bano simanyi bano nga bona simanyi bona abagundi bona laba bamobilizer nga bona olaba Anita Mongo aliki speaker yaliko speaker wa gundi yaliko speaker wegombolola wegombolola wano wene makindi wano so kakati Muzaika Gatto ate kinkoze wazanyako naye kati Kagatto mumanyi
teri muzanyi mulungi nga Kagato ku myaka gy'aliko omusajja ng'asobola okuzannya Kagato muzanyi mulungi nnyo asobola okukola obulango Kagato wazannyako naye tidde n'okutya anti mbadde namukubira essimu wano eno mugende ne musajja wa Ssematiba Kagato w'erinnya mukubire Mzee Kagato mukubire Mzee Kagato wabalusa utawo ne station Kagato mutuufu simanyi olutalo luvaawa nekinkoze bulungi nnyo era mukubire omupe mugambi Kagato mutuufu nnyo ekirungi kinkoze bulungi nti omumanyi Mzee Kagato mutuufu nnyo musajja muzanyi mulungi alasebo ogamba otya muzeyi wange erinnya lyange bamita Martin Kimbowa naye wano wentuddewo n'omusajja bamita Ssematimba Moses Waswa bawa mugowa amanyi bulungi omusajja oyo oba omumanyi ndowooza bamugowa eri mu aromatic abadde alakubuuzaako kankubuzeeko taata ogamba otya mukulu ogamba otya taata mbadde ngamba abantu wano naye mbagamba teri muzanyi mulungi nga ggwe badde tuli live tuli ku kamera tuli live ku kamera ngambye omusajja ono ne mugamba Kagato gw'olaba oyo ye musajja omuzanyi nga bonolaba ne mugamba oyo omusajja teri asobola kumwenkana mu kye bayita okuzannya n'okuwandiika ne mugamba omusajja tolina goyinza gamba nti omugeraageranye kwani ne mugamba ekigambo kino wammanga ne mugamba ati nga bibonaba Kasagga oba nga bonoolaba zaamu nnyo nga bonoolaba Faizo Sendi ne mugamba ne mu byonna byonna basobola kuba naye Kagato omusajja muzanyi era ssebo oli taata wange era ssebo tubadde wano era badde baŋŋamba ku byago era kankyogere nga n'abantu abampuliriza ssebo oli mutuufu nnyo 100%. nze because mwakolanga gundi ezo nalingawo omukazi oyo yakukola ebintu bingi nnyo Sitesha Mayanja era ssebo ndi ku kamera bandaba oli mutuufu nnyo wakolera Sitesha Mayanja ebintu bingi nnyo olwaleero nebyotyo olwaleero actually waliwo nebyotyo n'okubyogera olumu n'obireka kuba oli muntu mukulu okitegeera era ngambye musajja wange w'amawulire ono ne mugamba Kimbowa ne mugamba Kimbowa nkubula ebigambo bino omusajja Kagato ensonga zonna zayogera ntuufu ssebo ndi mujulirwawo kama wange era neyanza nnyo okuba nti basinga balaba ekituufu ssebo era oli mutuufu nnyo oli muntu mukulu oli muntu wavunanyizibwa ate oli muntu mwerufu kyekumanyiko nkumanyi ssebo oli muntu mwerufu nkumanyi ekibi okiyita kibi ekirungi okiyita kirungi ng'ate nze sikisa tokisa mbadde ku kisaawe entebe nga waliwo bebaagala okubba nga babasaba ssente kuba balinnya ennyonyi nakyo nenkyogerera nti mukyakikalaba ku social media kenkoze nze ekikyamu nkiyita kikyamu kuba mbaddewo emyaka gyonna buli era nkumanyi ebbanga lyonna tubadde ffenna ne tuzannyako netukola era nkuwa ekitiibwa oli siniya wange kintu kyenkumanyiiko gwe tokkiriza kutiisatiisa ekyo kyo nkikumanyiiko tokkiriza kutiisatiisa teri ayinza kuntiisatiisa yes era ssebo nkuteerako omukono oli muntu atakkiriza kutiisatiisa ate oli muntu ayogera amazima gonja gafiirako ssebo era sigenda kulimba kino kankyogera olwaleero ndi ku kamera Amelia yesiganye yazze naye bamusindise kwagala kuba nonsonjeka kino kankyogere oba Amelia anyigira amanyi anyiigire Amelia muyaaye yabadde baagala bakukakkanye bakusirise yes atakuwa ATM oli atya yabadde yakitegedde nti atya nategedde nti oli yamulagidde baweeyo sente bansirise atya okugamba mbu Amelia ne Fulufiga bakusirise naye weebale nnyo oli musajja aterya ntama nze ekintu kyenalabye ekyobujulizi kibadde bakola agamba nti azze kusasula sente ate akuwa ATM yandize ne sente enkalu ate lwaki ajja ne ATM gwogende ku ATM ojjayo wagamba nti ate obadde obba sente ze ate n'ekirala era nabadde sobola gikola kwanze si bwe bansasula nakirabye nga kikolwa kya bujozi nakumanyiira kennabudde mugamba nti ziteeke ku ssimu gwazimpadde zijja kulabika nange gwoziwadde ate agambye mbugenda ku banka wata ATM okitegeera ng'alinga asasula akaana akato
era ate ngenda kudda ku interview bagambe nti bampadde ssente wadde yali azirina si yansasudde omuzira kise yazimpadde. yes Esebo. Abantu nja bagamba kuba sisobola kutabagamba ng'ate neereega balaba. ate weebale nnyo kuva ekyokubiri nze kankubire nkwebaza nnyo mukama wange oli taata wange oli siniya wange nkwebaza Stesha Mayanja abbye abantu bangi alimbye abantu bangi akoze era olwaleero gwe voice of voiceless wavuddeyo okulwanira abo abantu because abantu Stesha Mayanja abbye abantu bangi nze nkumanyi ssebo actually sina mitwa va kweza ssente obingi byokoze mu gundi nzika nga tukola project eyagundi ya Spark bingi byewakola ssebo abatabala bye batamanyi because nze nalingawo mukama wange era weebale ate tewaba wakutiisatiisa ssebo ne Amelia Nambala yazze ebiki ali ku side ya gundi ya Stesha kakugamba amazima ekyo kyekituufu ne full figure naye ati abo yofuluviga ye ne muwalevo ye wagimuwadde Amugambe alinga ekiti ekite ky'omubbo kye kirimwewako ennyama nga wanvuyirira nga ekinazi ky'okukiraala omutego ekinazi ssebo nze ssebo era ssebo kangambe n'abantu abatulaba oli ku gundi kwano toyina musango waliwo nezimu sente ze wasipendinga ezo wazireka toyaga nazo genda mu kamera wayogera kwezi za passport nenze nina sente zemmanyi ze wakwata n'oyonoona mukama wange naye ati ebimu abamu babadde batandise kuwoza mbu ate musajja mukulu biki obuliza okuba tebakuza wansi tebakuza era ssebo mukama wange ndi mujulirwawo nange wendi ate siyanga lwaki bakudda mu kutya oboola gwe tewateeka bw'okwera omusajja omukulu tewetaaga ssente nze kyenakoze nazze kulaga nti nze okuzanya kuba nazanyo nakazanyira emyaka 5 nga tetufuna ssente ssente ezivudde mu ati gwembasi zifunye ezo olright naye zimaze okufuna gyenkolera awalazi ze nabadde njagala mbiri si lwakuba nti nyingi oba ki naye nabadde njagala gwe ati omuyinanga passion ati omuyinanga kintu ekitundu ku ggwe esero ate n'agamba nti yannyamba yanzija walanzi kati yandabidde emyaka ate kyeyakuya ekyo kyo nange nkirinako talina kijja yakujja nalabya interview ye ng'agamba mbu si bwote wali olabika ne bwolabika kati alimba Stesha alimba anti bajjeyo firimu zenzanyi zonna emabega mu Tendo Sisters mu Ssuubi muli mu Ddungu gyonna bagirage ssebo ndi mujulirwawo nze ndi muzanyi ndi director ndi muwandiisi ndi mujulirwa era nsobola okuteekako nze ndi mujulirwa nkumanyi etegeeza omukazi oyo abantu bangi naddala mu Stesha the house galobe yadduka ne ssente zaabwe bangi kuolaba gwe bonna olaba gwe omuntu omukulu n'atakutiiririra n'atakutya anti alina ekizibu ky'okuba nti yalowooza nti alina erinnya naye ate nze namulaze nti ensi yonna yabadde eri mabega wange lwaki kuba nze ndi mumanyi kumusinga yalowooza nti mumanyiku kituufu yagambye mbakuteeka mu ssente oyo noone amanya g'abaserebu mbu ye serebu ate serebu ayoza byolooni serebu booza byolooni obadde ku siini emyaka 6 naye ye yakajja ate n'okuddukako naddukako kati ali mu bwakadaama naye yayanzijayo mbu yakujjayo naye byonna byonna kasita ensi yakitegedde nabadde ngezaako okutaasa abantu bagenda okubba emiliyoni 16 ng'ate beyali atwalira 2 nabo yababba era wakoze bulungi omuzayo okuvayo kubanga olaba wano weyagambira naye weyagambire mbu simanya ne sente ziyakuwanga nga zo tezirina kubi nga tazibaze nazibala kati olaba wakusiiga ekifaananyi nti nno walya ssente ze nnyingi anti kati awo ye weyandikidde nange kyeyagambye gyebadde alina print out nange n'ensya ye yange nze nina likodi ya buli kintu kyobola buli kimu mba nkijjukira ate baabo balowooza nti obeera munene abantu bakumanyiko nti goba osinga okutegeera abategeera tubeerayo naye we are just disciplined okurespectinga abo ababa batutwala kituufu ekitegeeza kanono omukazi bisambi naye yamubbiramu kubagwe bisambi wagenda ku lwa bisambi we yasookerako kitegeeza abantu bamala bagandi katutuveeyo abamu bangi abajja kuwera nazzaako kacapizo ne kacapizo yamubba muyinza okugumubuuza kacapizo naye ne mama kiini naye lwakuba mama kiini naye ate okwogera ayinza oba nga alaka amwokyayo koba amuweerezaayo omutwalo ku kasimu
Nze sibimanyiza amazima nti gansingira kubanze gampolowedde. Era kituufu. Ow'amazima afuna waayita ate obulimba atambula yeebisse. Mzee toyanza nja kunoonyaako ndowooza oba ku Nathan Fete obeera waawo. Kuki? Ku Nathan Fete obeerawo nja kunoonyaako tukole ku internet. Yanza sebo. Oyo ye Kojja Kagatto, mzee waffe mu comedy, mzee waffe mu drama, mzee waffe mu kuzannya. Muzannyi era ndowooza muwulidde engeri gy'abadde ayogeramu. Kale toyanzege. Tutandikira awo wennyini Musomba Ssematimba. Yes sebo. Stasha Mayanja okuvayo okugamba ekitooka ku Stasha Mayanja yadduka eggwanga. N'agenda ne mu kudduka alina project yali ku Spark TV gye bayitanga Stasha the House Girl. Yayina ku YouTube. Yali nungi ate ng'etambula bulungi. Naye mbu abantu abaali bagirimu abamu ku bo Bisambi Bitereka yalimu. Bangi nnyo abaali. Stasha Mayanja yalimu. I mean ani ono mukazi Kachapizo yalimu. Nono Mzee Kagatto yalimu. Naye abo bonna yababba nadduka ne ssente bwe bamukwasa millions zimwe gali 10 ameka yadduka budusi ngali nnyonyonyi ng'agenda. Ate yabba bokabo. Ezo tezisobola kumugamba adduke mu ggwanga. Ezo zali ntono. Kino kankigamba abantu. Na ssente ntono nnyo okudduka mu Uganda. Nti ezo ssente yali asobola zikola because Stasha yali akola emikolo. Okay. Ng'akola emikolo nga bamu emiliyoni 3.5 4.5 watyo. N'okuyimba yali akyaliko. Era nga because yali ayimba bulungi. Stasha bintu bingi byakola. Yabba kati abantu be yabba va kwebyo ebyemizanyo. Because emizanyo gino tegiimu ssente. Nti asobola okukwata ssente nawe omuntu omuga nti omanyite ogenda kuzanyira mu siini eno nti siini ziri 3 oba 4 oba 5 naga ngenda kuwayo emitwalo 5. Nze ndi mu industry okimanyi ndi mu bintu byamizanyo. Ekyo si ekyamuddusa. Yes. Kyekyamudusa. Omanyi njaga njogera amazima. Ekyaddusa Stasha Mayanja ayina amabanja. Yali yeewozeewoze. Kati jjukira yayina gundi etwala abantu e Bulaaya. Because ye ekintu ekyo takivanga munda. That's why n'olwaleero bino byonna era kagatamoononedde ekintu kinene nnyo. Stasha abadde mu kugira kyakutwala abantu Canada. Nga bajjako milioni 15 kwameka. Bano bantwala abantu ku kyeyo. 15 kwameka? Kwabiri. Kati nga teri muntu asobola kugaana wana ayina erinnya. Omanya abantu bano babiddwa lwa linnya. Because already Chimbowa. Yes sir. Abantu batwesiga lwaki? Lwamanya. Naye ate naffe tukozesa buli amannya gaffe. Ne tubba abantu. Era kino kankigamba abantu lwali kankyogere. Tuyina amannya n'ebirala byonna. Yes yali tuyina amannya naye twegendereza. Kola ekintu ky'okola si bonna sigambye nti babbi abayina amannya. Ne mulimu abayaayi ng'akozesa erinnya n'abaako kyakola ki. Tubeere no kibayita obuki. Stasha omumanyi? Mumanyi nnyo. Nze manya mbuuza wamumanyi otya? Wamumanyi otya Stasha? Stasha yali mu karaoke. Teyali muyimbi. Ife tutendeko kumanya ng'ali mu Eagles. Kati okimanyi nti Stasha yagenda okujja mu Eagles ng'olidde alina erinnya lye. Avane ku kya karaoke ng'olidde alina oluyimba olutambula. Yimba ki? Ng'ayimba ne bbaawe Stasha. Ani? Seruga. Sekyewa. Sekyewa. Kozi Seruga wakati. Wabana n'abaali bayita sajja okunsinga. Yali oli yamufunye. Kati awo olwedde oyayimba oluyimba ojjukira ate kati kankunyumiza Stasha yali mu karaoke. Stasha teyali muyimbi kati kintu kankyogere olwaleero. Stasha teyali muyimbi. Kati Stasha olwokuba yena akabina nga kitototo. Stasha yali asomera ku Mazolidi. Mazolidi wali erweza. Bwabaawo bwe mba nnimba Stasha yali asoma ku Mazolidi. Tegeza Stasha akuza omulaba. Nasoma naye ku Mazolidi. Stasha Mayanja? Yes. Nasoma ku Mazolidi neva ku Mazolidi ngenda ku Progressive eka Jansi. Naye? Nemuleka ku Mazolidi. Mu klasi yemu? Nali musinga class. Stasha yadde mukulu. Naye ndi mukulu ko katini. Yadde Stasha mukulu nego oli mukulu. Omwesala akulimba. Stasha mukulu. Sijagamba kakulu nja kubanga amuvodde. Mukazi munene. Kazi gamu mukazi mukulu. Mukyala mukulu. Mukyala mukulu. Atuludde.
yali asomera ku mazolidi bwe manimba ajayogere oba n'omulala olaba mukundi eno gye twogera abatulaba ajja kugamba kituufu atandika ddi Kalioke nga mukyasoma era sitesha yali asoma ku mazolidi n'omuwala eyali mu video ya gundi omuwala nga familia bwe bagaga yali wa Kidda Walime muwala wa Kidda Walime balinga ne sitesha ojiko omwala eyali mu video bagiyita gwe first aid tolwangayo nawe yangu wanyabo okola emirimu gyo emikwananana abange gunjigijja lwa misaki kati omuwala ew'amaaso amanene nga muwala mulungi fena twali ku mazolidi muwala wa Kidda Walime kati ngaoyo omuwala gwe bayita Planned Kid nga nange ndi Planned Kid sebo Sitesha atandika ddi ebyo sebo nange nali Planned Kid sebo sansokula Sitesha atandika ddi Kalioke kakati yavanga ku ssomero n'agenda mu Kalioke nga ava mu ssomero nga Sitesha muyaaye sijja mujajinga okwebikira byebikira abantu bakikola ki bakikola ekisobola mujajinga nenga munda ddi balya nsolo sijja mujajinga because n'abalokole bangi nnyo nga bali beetunda n'omulaba nga lwaliro ye pasita Sitesha yali muyaaye Sitesha bemu kubaabuukanga nga Sitesha nga ali ku mazolidi eri wali webayita wa Erweza abamanyi mazolidi waliwo essomero waliwo ne Kelezia olaba we basabidde ekyo tukitegedde yali ku mazolidi yes kati Sitesha bwe yavaawo n'agenda teyamalako 4 yamalako 6 ebyo saga byogera kubanga nja kuba mulabisiza nnyo naye kyemanyi awo yavaawo n'agenda mu Kalioke nananiko kuba ebidongo n'ataliko kubujja nga amayiminga nyiba z'aba Feibe Nasoro era Sitesha Feibe Nasoro Romodowe ba Betty Mpologoma baani n'abalala ng'amayiminga nyimba zaabo wabula nga kintu kyayina kyebayita mukiyita mutya ye vibe yalina vibe ng'alina amaanyi bw'aba amayiminga nnyo nga bayitula mu lwimba lw'omuntu awe baava ne bakwatagana nani ne Sekyewa nga muyimbi mulungi nnyo and by the kino kyankiddemu kibagambe teri muntu ayimba bulungi nga Sekyewa Charles Sekyewa muyimbi mulungi Sekyewa yakwata ku Sitesha yamuyingiza Eagles yes era mu bantu bona bemugamba nti Eagles batandika nabo biki Sitesha yagenda okujja mu Eagles ng'olwedde alina ennyimba ze teyalinga bunoga nti upcoming yes yalimu teogamba nti yajja buzi bamutandikeko abantu be batandika mu Eagles be ba Maureen n'Antumi ate sito bwe ndigikunyumiza nga bawa afudde gwe bayita gundi yakubanga ennanga mu Eagles ebyo ene wasigena byogera tubireke tuli ku Sitesha naye nga teri muntu yalina mpisa mbi nga Sitesha nera nga omanyi abantu aba Kalioke sibulira abantu ba Kalioke Sitesha nga alina empisa Sitesha nga talina mpisa Sitesha nga talina njogera Sitesha nga avuma mwabo abumpi bwe kyogedde ate muwanvu Sitesha teri muyimbi alina mpisa mbi ebisaera ebyo baneka kati nakati kakiddemu teri muyimbi alina mpisa mbi nga Sitesha Sitesha alina empisa eminze mumanyi personally Sitesha mayanja yes anti Sitesha asobola n'okukuba omuyisa omuganda nti mumpi asobola okuyita magulu n'akuyoola n'akukuba ekigo njagala obuuza muganda wange Sekyewa yamukubanga Sitesha yakubanga Sekyewa n'amukwata n'amukuba n'amusika n'amataayi mu bantu njagala ogenda obuuza Sekyewa baasulanga wali ku gundi bayitawo batya wano bagita batya ekyaki eri awo ku gundi awo we baasulanga manyiwo olaba Pakalasiti weeri opposite awo bagiyitawo batya Voxy ku Voxy nga waliwo ekikuba ekidda mu gundi awo we bayita batya awo waliwo kyaki eri awo bagiyita teweetaagisa ene basobola okitegeera nga bakyemani
nga Ssekyewa bukasera leta ba chairman baani nga bamukubye nga Stasha amukubi Stasha yakubanga Ssekyewa nga linga kuba akaana ke jukira ka Ssekyewa nga kasajja kaki katonotono ate guno gwali gumpi yes yadde gumenga guyina Stasha ayina amaanyi ate Stasha ali unruly. So mu Eagles Stasha yali w'amaanyi yatuuka essera nga abeere kubasalawo yetasalawo ne Stasha ali yagenda okujja sijjagamba nti yalina w'amaanyi wabula already yalinawoko because Stasha tugeze tugana talent agikola ki agirina and by the way Stasha olanga bola bashiba yegundi ya Stasha vaigundi ya jaina era chovola bateri mu Eagles mukazi mpoze yalinga ngaddako yali Catherine kusasira teri muntu eyinanga vibe ku stage ngazina ayimbanga bwakola ki ebintu nebyo kakati nagatako amalala 1 nagatako obutaba nampisa mbi 2 nagatako obuyayi ate obwenzi ekyo kyokyo obwenzi yali mwenzi nnyo akyasinza obwenzi Stasha Mayanja yes mu Eagles oba ni outside wonna nakati atoko kuba nakati na mwenzi tesobola muvaako kozi yo yafumbire ennaku ezo omusajja omuyayo omusajja gwe basi omu oba bameka bakitaka yafumbire omusajja bamuyita kitaka bamumanyi kitaka nze yampalana nako yagala n'okunzita ate yafumbira mubiru era y'omu olwo avudde wa kitaka nadde wa mubiru ngaki ekyo kyatambuza ate gomanyi abo leka bwe twogera ku bakazi ng'abantu batandika okugamba bananga boogedde ku bakazi omanyi munanga abakazi balina that gundi bw'omwogerako fe abasajja ne batwogerako teri atulwanirira naye bw'oyogera ku mukazi nga batandika ayogedde ku mukazi akoze bwati naye ng'amaze kino kankikugamba olwaleero teri muyimbi yayina mpisa mbi nabo bbi nga Stasha Mayanja abaati wa Ssekyewa balemegana balwananga buli kaseera ne beeta ne basigala relationship eyo Ssekyewa yanywanga nnyo Stasha nga alina nyebbo balingi amwinamu abaana saa kulimba siina mwana gwe manyi wagundi okujjako manyi saa twogere ku baana tubaleke kubanga nayogera ku baana tubireke bimanyi ne bwa wagulu ali mu kikajjo amaka bisaga tubyogere tuleke ebyo bana tubireke okay basigala mwonna nga bombi mu Eagles mwe bali naye ngeno maka baawukanye nga baawukanye era batukako nga ne ku stage nga bagenda ku stage okuperforminga naye ngode baakola ki bayawukana ne bajja ne bagwira kati ngero olumu olwabo obutakwatagana naabwe bwe baperforminga nga ngero olwabo ngejje beekoonamu nga beekoona ebiki ebituufu because gwe wenna alina okusomozebwa okw'enjawulo njala kwanjulira Haji Miti omulombi w'Edduwa gamba nti gendayo gwe akulombere ku Dduwa emirimu gyagaana omukyala yabula omwami yabula omwana yabula bizinesi tezitambula by'osubula byebifa by'osubula byebivunda buli w'osubula ne baleeta emisolo buli w'osubula ne bamenya amayumba ne bamenya emisolo ne gyeyongera n'ebintu ebiringa ebyo oyagala genda bweru ogwanga byalema gw'oli eyo baagala kuzza buli kaseera totawana na mbeera ebembeera eganye oyina ekidibo oyina ekisiraani Haji Miti ajja kulombera ku Dduwa ebintu biterere mukubire ku 075 15 namba hiyo mukasonda weeri mukubire ko mugambe Haji njala kunombera ku Dduwa oyina misango mu kooti oyina byotunda byalemerawo ajja kubanga akuyamba akulombere ku Dduwa ebintu bisobola kubanga ate biterera bulungi nnyo naawe obeere n'obulamu obulungi ye Haji Miti omulombi w'Edduwa Kayingo.